Etanse tugenda maaso. So nga tandikidde awali ebijja. Kati firimu etandise. Tulengera ebijja. Wasirifu empewo nnyingi. Eno tudda mu miti akawuka k'ensengejja. Akawuka kava mu bijja k'ensengejja eno waliyo ekisaawe. Ekisaawe. Akawuka bafuna kamalaalo. Etandise. Akawuka bafuna kamumalaalo. Buli omu akola byakola. Ogenda mu maaso sanyukira awantu we bamansula wali amalaalo. Etandise tugenda mu maaso ne bamansula. Tusumuludde nakuleetedde. Agalenzi. Begatomera empewo bafuna amalaalo. Bawala abuukira waliraanye malaalo. Etandise ya bokisi. Beera katandika butandisi. Abaana wala abanyirira. Atunula enaloza atunulidde mulenzi kumba atunudde eri malaalo. Etandise banyumyanyumyamu. Togamba saleese. Eyabukedde efundikira. Bokisi rongi naki. Etandise tugenda maaso. Kaakati okuddako eno Lawrence beegeyamu ne Martini. Akamaali katwaleko ebweru. That's nice. Kirungi ekyo. You like country music? Wali agadde okujja. Lindako. Afande. Herb, are you asking me out? Kyogayagala kuntwala mu outing. Wedda kyogamba. You know sometimes even we policemen we can talk sense. Don't you see that matters? But afande badde sitegedde. I gotta earn a living. Kale nina emirimu gyenfuga sijja kisobola. Trying to get away. Nedda nofuna lunaku. You get a day, then you call. After all, I'm the deputy OC. You call. Swala awo. Kumbe omukyala alina kawandiika. Mukyala mukulu. Ofisa da kyayogera. Omukyala. Now, if you do get any free time to yourself, you just call. This is my number. You call the deputy OC. You call. Afana agenda okulaba. Kumbe n'omukyala apiikinze. Amugenda munne weziwera sitaano. Mbandi off. Ice cream movie. Kiki ngamba ekikoona. Pichi yakekereza nnyo baatule. Naye awali entiisa. Osaako. Bw'ogirwisaawo eyinza obutayaka. Tekubya maaso woowe mu nkwana tekola. Kudde ne bannange Deriki mugenda otandika ebintu nangambere wano olw'okuba bajja Vex tebaliyo munasimanyi bakabye. No toli mutawaana ate nvaawo n'otayita avi. Kino ekintu nze naireka naawe Deriki balimbisa kyokka lenga ne ku ddwaliro waliyo obugombe kyokka ggwe oli eno. probably a promotion. Waliyo promotion bagenda promoting ebintu bingi nnyo. A promotion. Young lady, I think. Deriki ate ye muzibu nnyo mu nsonga zino. Kakati ogenda okutuuka. Bane simanyi oba weetaaga bakkeberemu ewammwe. Tolina ebizibu bingi. Agenda okulengera omulwadde ekintu ekimuvaamu tekinnamuvaamu kimwetolodde. Badde nnyinnyonnyodde bikimwetolodde alengera omulwadde waabwe ekintu kimwetolodde tebamumanyi na linnya. Be baamuleesa omulwadde ekintu kimwetolodde bwe kyambuka bwe kikkirira ekibanga ekikkirira akirengedde bulungi nga kikkirira kwe kusembera amaze okutegeera nti omusawo ali eri wabanga asikondoka nga kotyonkoka then tulina omukuba eddagala ly'okuzikondoka ne likendeera okotyonkoka ne kuba kwa wiiki ejja aliko balwadde balala oli kyakkiridde mugumu kuba ategedde kyakkiridde bwe kiba kyakkiridde osobola okujja n'omulengera waggulu eno nekyambuka efirimu etandise eriringa eddusu lyakyo asidi aba munafu eryali badde ng'eddusu lyakyo asidi aba munafu etandise tugenda mu maaso kyatuuse ng'efirimu etandise tugenda mu maaso bannange nerabira babulira ebika nenammwe eno mujeyize tugenda maaso ye makindi katandise okugenda okulengera ekiddiriro olengerako ku muno n'omenya ekiddirira bambi agenda okulaba eyamututawutingi obwedde omuwala amenya ekisiraani kiri ku musajja kyalira ekyomukazi okulengera agenda okukwata asigaza omulenzi we okugenda okulengera asika omulenzi obulungi okwetegereza obulungi omwana muke yasigaza asigazaako balansi ku mulenzi we mukazi watu yazirika nga n'omukono nagwo guli ku mikolo gye gimu egiri awo
toyinza gugoba ku mikolo egyo kuba gwe gwannannyini katandika butandisi mbeera Ssaalongo ati kati enefundikira katuwoomingira 2012 go wano wennyini ku Vox Lounge Makindye.